bati y'abantu abayitirivu bw'ati bateesoberera abantu bayo bali bantu support as always. Kyatiddenko otuuse ku stage abantu bangi kale you feel like bw'omusanyufu nnyo the nerves go up, feel a little bit nervous, but it's usual stage z'abalala nezafenda bangi kati muno badde bangi. This is the biggest stage gy'osoosa okuba mu bulamu bwo kyemmanyi wadde nga like my own show, this is the biggest. wakoze ekivulu kino bantu bangi naye babadde bagamba nti nno tojja kubeera ng'okuba ekivulu kino like ng'abantu bajja kujja era bangi bagambye tetulina kyetusuubirayo eyo owulira otya nti ekikulu nze okujja era mbuuza wabaddewo sibafaako nyaabo wane buli omu alina walabira ensi so baba walabira sayidi eri naate omuntu okulowooza ate nawayo endowooza gayo bingi bibadde byogerwa nti abawagizi abazze babaleetedde mu baasi like babatisse ne bajja kyogerako nakyo ekyo sikya bulijjo omulala naye ajja kikola kiba kisoboka ola nti kyangu kikola omuntu ateke mu transport ave gyali yerekereza kusanga Already, who are some of the artists abakumiriddewo naawe mu kivulu kye? Abasinga babadde ku stage simanyi babadde. Most of them were there, babadde mu background naye nga basupportinga. Waliwo abatabalabise ku stage nga Lydia they supported me, nga Kalona Ntongo they supported me. There are many like Shiba who supported me but they are not on stage. Most artists have supported me. Abayimbi abamu tebapostinzeeko na kivulu kyo wadde okyogerako ekyo kyokyogerako ki? It's okay. Nange wali kitayogera tinga simutima waliwo osanga temulina lwapo y'amaanyi ekibonadde kiriwo nga nawe olina emirimu gyo ekiba tekikukakatako otulowooza Uganda yonna ezze batewano waliwo abazze wali abasigadde wakanalowooza which is fine. Kati ekivulu kino kyokoze like central nekibeera kinene abantu ne bajja kibateekawo mu abayimbi ba regional be bagamba nti ne ba regional temusalamu simanyi watituuka tutya wano nga tetusaze tubadde wano migugu siribubuyite mu central ndowooza omuntu yasalawo okugamba nti ekyo takitegedde naye tuli bayimbi ba Uganda. Reigi, omuntu wawulira omuntu ava mu west ng'azze naawe abantu bonna platform yandyebuuzizza nti ng'ate Omega 256 ekiro kya leero tetumulabyeko. Si yeka tabaddewo mu bayimbi bava mu west babadde bangi naye eri waba ayagala Omega lwaki tabaddewo kati wawakulira Omega. Yes, bangi nnyo abatabaddewo. We cannot have the stage like tuwe accommodating abo bantu bonna ng'ate essaawa ziba limited tubala ne limited time ondwadde tweyongerayo batwadde mu ssaawa za PCC anti batusule balina osooka okukola kyobbeerawo bagamba Abaganda era waliwo ababadde abasooseewo niye basookawo tebasobola kusookawo bona maybe bona okujja ne bayimirira mulundi gumu ne bayimba atego bakoleyo nga kolabo oba on stage atego. Okay, Reigi, abantu abasinga bagamba nti okuba nti oleesa abantu bwe bati abanyankole mu central olinga ajoza abayimbi abazze badde nga bakola concert wano nga tebajuza abantu ngaabo. Sikubajoga nze nkoze show nga yange nteekamu obudde ki abantu abawagizi abasobodde ne bajja oluusi osanga oli tebategese nga olina embeera endala ate badde public holiday maybe bazera badde public holiday naye sinnabwemba abawagizi baweeyo obubaka okusembayo bakunda munonga. They have made me who I am and they are still lifting me and I promise them I'm going to push with them. We're going to fight. Thank you.